Bobi Wine si birungi bodyguard we bamumenye okugulu eggumba kata lisobokeyo esayidi eno obulumi munange ate esayidi eno ate nga Pallaso munange wuno avuddeyo studio ye munange agigadde alese amateeka amapya esayidi eno wulira ate munange bigenda mu maaso embiranyi ate ne Fiki Gaza esayidi eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo munange sigenda kubeera nga nkulwisaawo era ngenda sooka munange ate nkusooke nkulageko wali ew'omukulu munange ate Bobi Wine bambi ku bodyguard we ate maaso awo njije ne Pallaso munange wali munange tulabye akatambi akabadde kagetinga viral era nga bodyguard munange ate wa Bobi Wine si birungi nakamu esayidi eno jjukira nti nno babadde wali munange ate kawempe mu kunoonyezaako munange ate nalukoola akalulu esayidi eyo naye bodyguard we era nga bw'olaba okuggulu munange si birungi nakamu sokolaba akatambi kako bankubye nzenna naye ng'ensonga kujja wano just kwogera n'abantu era nga bwe tuzze kibadde kyetaagisa okummenya owajja ati gwakutta mundu nze gye mpeera omusolo wetaagisa okummenya nze siri mulabewo pulezidenti waffe si mulabe abantu baba basazeewo okulonda nalukoola lwaki ebyobufuzi mwabiteekawo mulangirire Museveni langirira nti oli kabaka langirira nti oli kabaka Museveni langirira nti oli kabaka newe oba omanyi nti oli wa byobufuzi leka ebyobufuzi bitambule era biramule lwaki oyagala otulamulira temudduka people power our power NUP bano abasajja batujja temudduka people power basebo ne banyabo temudduka wano tuliwo mu mateeka ekibiina ky'NUP kiriwo mu mateeka era byonna bye tukola biriwo mu mateeka temudduka musikalewo oba batutta naye nga munange si birungi nakamu ate ku bodyguard ate wa Bobi Wine munange esayidi eyo webityo munange ate webiri mu kutambula esayidi eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegezeeko nti no Pallaso munange wiiki eno yonna ennaku zino zonna Pallaso ne Fiki Gaza tulabye obutambi obw'enjawulo nga beevuma beewereza ebisongovu munange esayidi eno kakati mwana mulenzi Pallaso kirabika agambye nti labika agenda kulekeraawo okuyamba abantu abamu munange ate jjukira nti no studio ye ndowooza we batuukira munange sayidi eno abamu era agambye nti kati okutandika n'olwayiro studio yange tegenda kubeera kati ya bwereere era ataddewo amateeka muganda wange mwana mulenzi Pallaso tabadde musanyufu nakamu mu katambi katusooke tulabe ate biki byagamba munange esayidi eno ate ndyoke nkomewo okuva n'olwaleero I don't have free studio time for anyone please studio yange bagimenye obuzindaalo bagimenye emizindaalo bagikubisiza emizindaalo nakagula kompyuta nga 6 and it's a free studio. I have nurtured ghetto producers, I've nurtured ghetto artists mbadde n'abaana abato bangi bonna nga batandikiraawo naye mwana obuzibu buli lwo oba kiki ekiri awo njigaddewo tekyali ya bwereere ekyo kiweddewo ekyokubiri buli ajja ku team good music funa appointment segedde funa appointment okujja ku team good music tewakyali waggule nga bwe wabadde waggalemuko kubanga mutemwagala na bannammwe beeyagale temwagala na bannammwe bakozese facilities nammwe ze mwakozesa okuyambibwa nabo babeereka somewhere kintu kyokka kye ngenda osigala nga nkola abaana be nateeka mu masomero I will keep that duty kubanga okusomesa eggwanga nange nkyenyumirizaamu abo bajja sigalayo
naye nga bwe kityo munange ate bwe kitambudde esayidi eyo mwana mulenzi ate Palaso jjukira nti no naggambye nti nja kubanga kuwa update yonna enafaayo esayidi eyo ate ku mwana mulenzi Palaso esayidi eno nja kubanga kuwa information yonna inaatambulayo bwe nti bwe nkoze munnange era nga ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo kikole osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate ne video endala mu maaso eyo.